banyabone basebo mbalamusiza mwe balejo naje mtusizaako engalo nzese sanga bate the great basubire bitambula bulungi bantu bange lunaku nga luno kasitola bensonga ngeno manya tuba tuzze ku nsonga ya ttaka mwe tukubulirira ebikwata ku ttaka mwe tukuwera tips ezenjawulo okwewala abo ababanyagulula ababalyako ebyammwe n'ebintu ebirala emivuyo egiri mu ttaka era tuyita mu bantu ab'enjawulo betukkiriza nti baba bakugu okusobola okubanga boogera ku nsonga ez'ettaka. Mpigi Kakola wenyimiridde olunaku olwaleero ve Kampala tuuka empigi 13 ate n'okuva empigi ojje ekakola wano akaboda kakuleetera waawo 12 obeera mu ttaka nnyo ku kyalo kuno. Tuline bwana Isa Luwemba gwe tugenda okwogerezeganya naye ensonga z'ettaka tunyonyoke bulungi tubeke ebintu Salamu alaikum jamaa. Ogamba otya Isa? Bitambula bitya? Salamu bulungi. Tunzi ku nsonga ya ttaka. Ettaka ennaku zino aga nti lwokwata mu akasente baako akataka kogula baako kosuuza sente ozi-investing mu ttaka sente z'ettaka tezifa tezitta ate tezoonoona kitegeeza nti obeera otadde sente wolaba tuli Kakola mpigi 12 okuva ku kubo tuli mu estate wano acres 2 tulina acres 2 twasaze mu standard plots tulina mu plots 17 tetulina mu 5 kwa 5 tulina 5 ku 10 tulina 5 ku 10 standard plots tetwagala kola slums ekyenjawulo ekiriwo nti complaints zetwafunye zabadde nyingi ku video gye twakolera yasooka twakola estate eri gye twasooka Embale maya Embale nga ya biji Mbale nga milioni 15 13 14 ne milioni 2 nga byapa kati mu kino nifuna complain nyingi nnyo complaints twafunye nga ziraga nti naffe abatasobola byapa ku sente ezo temusobola tukolerayo ekyaffe nga naffe tubale tulina byapa tusobola okufunayo ewatali byapa naye nga watuufu walamu tugamba ate lwaki tetukola tusalawo tukolera abantu baffe abo bonna bafunire plots zino nga tutandikira ku milioni 9 standard naye tewali kyapa era ndiroodi waffe waali era we tuba tumaze okukuguza okutwalayo naabulano kesi wetaaga ekyapa mu bbanga eyo maaso osobola oteesa naye ng'omu bwegamba mu mbeera nti noba nga akasente okuŋŋaanyiza katono nosooka osetuwalinga ettaka n'onoonya akeegula mu ttaka omanyi nti ekyange weekiri n'ofuna ekyapa kyo oba oli mitala w'amayanja oba emyaka 2 giweddeko nogaa zino omwenda kangule ate nzireyo nfune ezijjayo ekyapa ensonga nkubwe eyenseko obuseko yakuteesa era ndiro tagenda kugamba nti ate byakuteesa era naffe tubaawo tetukulekerera mu process yonna tubaawo kuyambako n'ofuna ekintu kyo mu bulungi mu bulungamu ate mu butuufu bwakyo yesebo nze atambula ettaka ndyaga mpita mitendera kigino wemba wa sente nenoonyeza landlord oba tuba ku page yemu ne Isa tuba nti Isa antambuze wa landlord ngenze nkoze search biki byonna imiridde kityawo wasinga okuba omugozo bano fene ekyenjawulo kye tulina customer waffe yenna kastajja gye tuli munnaffe n'osalawo obeere kitundu kuffe kuba tuba tukufudde famire tetukulekaawo kitegeeza tugenda tambula naawe essaawa zonna mu budde bwonna ebbanga lyonna gwe woba otwagalidde bano nfunyemu kino jangu gye tuli tuba tusobola okukola ki okuyambako kyonna ekiba kikusumbye kyonna kyoba tonnyonnyose kyonna kyoba oyagala okuzzaako naye ng'olaba toyina kkubo we tuli okutemera ekkubo okwongerayo ku kyoba oyagala ekituufu yes twayogera luli ensonga ya cameras nefuukira ddala ekigambo era yafuukira ddala abantu bakomplaininga nnyo nti bituufu naye nga tugenda ofulumya ekigambo kyonna gye tuli okuva ffe gye tuli okukiteeka mmwe gye muli
kiba kitegeeza tumaze okyekenneenya ng'essaawa zino tuli ku 70% okuba nti kamera zitandika okuba nga zibeera installed lwa nsonga nti tuli mu kuzimba system yaazo tetugenda kujja buzi kuteekayo kamera tulina zizimbira system egenda okubanga buli client waffe ajja tusobola omutapinga ku system yaffe eyo n'abeera ng'akola ki ng'alaba buli kimu ekigenda ku site ne bana abatalina byapa nabe essuubi tulina yadde tubawadde nga tebalina byapa tulina essuubi tugenda bawa security emala gulugulu tugenda baleka nti olwokuba bali balina ebyapa buli ali ku site yaffe nti okakasa nti wajja waffe tugenda kuba tukuwa kamera ekulaga buli kimu ekiri ku site emitawaana gizze n'engula ettaka lyange ndisasudde mu estate nze nengenda nenkola ebyange ekyapa kyange empapula zange nga nzirina ne wayita akaseera n'osanga nga poloti gye wasasula yennyini nga waliwo agizimbyemu azimbisiza na 99 n'agaa nti nze wano nanyini estate yeyanguza ebyo tuyinza kubyewala tuti oba tubi amagezi gaabyo tugateeseteese tutya munnange nno ogenda okujja ewaffe oba tozze mu bantu bakulonda ku kkubo mu kutulonda ku kkubo oba mu kugamba nti abantu b'okulonda ku kkubo ebanga takisi evudde ku kkubo ne bakusanga ne bakusuulako emaya naye nga ekugambye egenda wa Kampala egenda Kampala ate neekuguza oli n'akwata ebibiri oba ebisatu oba 10 nakuguza omulala nakukomya ekyengera wali nakukomya emayaawo naye nga muvudde empigi mugenda Kampala nakukomya emaya olw'okuba alaba temuwera bulungi nagamba kankuguza omulala akoleki munnaffe si bwe tukola bw'ojja ku ofiisi kye tukola tukulambuza n'abantu b'okisindikidde oba gwe kennyini n'ojja n'olonda polotiyo sikeeki zaffe zonna eza site tuba tuzirina lukasita olonda nti njagala eno nga tuddayo ng'era tugiraama ne ku sikeeki yaffe wali ku boodi yaffe nti eyo poloti namba 10 eri taken era woosasula ffe nga tugishedinga tewali muntu agenda kujja kuguza poloti eri shaded okujjako poloti eri shaded munannyiniyo najja n'atugamba oba poloti gye baatwala nannyiniyo najja n'atugamba nti waategedde funyemu obuzibuzibu ne poloti yange gye mwanguza mbadde nsaba mugitunde mu mpe zange era bwe tuba tugitunda nga tumaze ofuna omuguzi tumala kuyita oli gwe twagiguza najja n'abeerawo ne tumugamba ono yagenda okugula polotiyo wakkaanyiza na bino era bibi n'abituukiriza naye abadde alina bino okkiriza oba tokkiriza nti eba nze njagala ssente era transaction ffe tubeerawo kubayamba okulaba nti transaction eggwa bulungi ekyapa ono n'akikwatira n'akiwoono ffe ne tukola ki era nemusigala kolagaano n'aguze kati tolinaawo kaseera konna tolinaawo kadde konna kogenda kujja osange nga polotiyo gye wagula ate nga waliwo ataddemu 99 waliwo eyambuuzizza nti nze bwe mba nina poloti yange somewhere bino ebya kamera nange binkolera nga nze njala twalayo butwazika kamera ako banyunge ku system ubanga toli mu site zaffe essaawa zino ekyo tetunaba kirowoozaako kukisembezaayo mu maaso eyo naye nga tomanya gye bujja system bwe tunaba tugizimbye tomanya tusobola okugamba nti abannaye tuyambeko n'abalala nga naffe tumaze olulaba nti system yaffe eyina beekoledde era nabo bagikakasiza nti ekola ki ekola bulungi kati nno kyekyo ssebo kale banyabo ne bassebo kyensobola obbakakasa nti site eno eri wakalu eri kasozi bulungi mbuukawo wali okuva wano weekoma mbuukawo ndoza eka nga 5 okutuuka mu kikko kiri kitegeeza eyo lutobazi gye luli wano tewali lutobazi neighborhood nungi olaba ekitundu kikula oliwuli yazimba amasanyalaze wenyini ku site we gali ate nga ne wano waggulu ew'omugagga nawe olaba nga environment nnungi nnyo nyini obeera ku ttaka nga ne Land Road omulabako alina ekyapa kyo osula naye busobola ozuuka noganze buli nazuuka asobola kulingisa yasuzeeyo emmotoka yeyino omukulu waali tewali binombo ate ogenda munoonya agenda emakinde genda eri genda luddawa weebaka wano
okera ku machango ina senezo wetaga ekyapa oyambuka bwambusi nemubeera nga muteesa naffe n'otuyita netukuyambako tusobola okubanga ensonga tuzikwata bulungi netuzimaliriza naffe tulina emirimu. Okay, n'abali nga mulina ettaka naye nga teririiko byapa, ensonga z'okugoba ku byapa, land surveying na byonna ebigwa mu kkowe eriyo lyonna erikwatagana ku ttaka kugamba nti nno oluggi luggule nnyo nnyini ddala okusobola okuba nga ensonga zo zikolwako. Ploti Mbale zikyaliyo milioni 15, milioni 14, 16. Kyetwebaza Mukama Katonda wali tubale tulinawo ettaka ddene era twebaza bakilansi baffe bonna naddala bakilansi baffe okuva mu Saudi Arabia, Bahrain babadde bangi nnyo tubeebaza Dubai namwe mwabadde bangi twafunyeyo n'ow'Ebungereza Abamerika nabo twabafunye gamba site abasama tuyina baki kwe ga musenza basama I know twafunyemu naffe abawano abawulidde nga nawe ekintu kyabakoze eki kyabakutte mu babiro ne baga katugende mu Mayanji Jos tugende naffe tufune lwaki ate tuleka baliri bagire naffe lwaki tujja ne tubeeteekamu naffe ne batuyita abasama so essaawa zino tukyalinawo plots eri ziwererako ddala yadde ezisinga obungi bakoze eki bazitutte okusinziira we twali ne we tuli kati so jangu ploti zonna zetutema zirina amakubo tewali ploti gyogenda tomererako kikomera kya muntu amakubo tulina standard tewali ploti gyogenda zimba ogambe nti ate emmoloka bbiri teziyitawo emmoloka bbiri mujja bulungi muno teri kuviira muno mbw'ate ogire mu booti emmoloka mweyisinganya bulungi kuba tusale kubo nga liri standard. Yes wega mu ngere Nyangundi eyo munange gy'obeera n'ogula ploti yo eno libeera kkubo nga epoloti bye tusooka okukola mu byonna nga tunabakola kintu kyonna kupima nti 10 ku 5 oba 5 ku 10 oba meka tusooka kupima makubo tractor negasenda negamanyikibwa ne tulyoka tudda mu kubala polots ezirimu nga tutegedde nti kati standard road yeno egenda yita wano eddeeno eddeeri then naffe tulyoka tusala roads nezibeera nga ziri nazo standard nga nazo nnungi era nga ngazi. Okay, kyekyo banyabo ne basebo namagoma wano ku stage obeera otuuse buli kimu kibe nga kitambula bulungi. Namba z'essimu zezo bakubire olunaku olwaleero luno lwennyini wolabidde ensonga zino tulabe nga buli kimu kitambula tusobole okuzimba Uganda ey'enjawulo etaliimu slums Katanga tumusengule mu Katanga wali tumuteeke maya tusengule biki tugende nga tugaziwa mpola ensi yaffe esobola okubanga etunyumira akuume banyabo ne basebo.